olwaleero nkuleetedde engeri omunnauganda gy'atolokamu mu kiyumba ewa boosi we n'omunnakenya engeri gy'atolokamu mu nnyumba ewa boosi we. Ngenda kuba nkuzannyira bu vidiyo awo mu maaso, naye njagala okutegeeza nti abakyala bano nga batoloka mu mayumba g'abakama baabwe bakozesa obwongo oba amagezi ag'ekika ekyawaggulu. Era nga Kadaama anaatoloka mu nnyumba ewa boosi we asobola n'okumala emyezi 6 oba omwaka mulamba ng'abala kintu kya kutoloka. Ntolose nta wano buli lunaku alina pulaani gy'akuba mpaka lwagituukiriza. Katutandike n'akavidiyo k'omunnauganda. Akavidiyo kano boosi w'omwana wennyini ye yakampa. Bino bye tubeera nga twogera nawo n'omubuuzaako omwana ali atya, ne mubanja ssente z'omwana, ne wabaawo ebibadde bitagenda bulungi mu maaso, ne muba nga mwogerako ne boosi embeera etereere. Munnange omwana bwe yakyalula emisinde, boosi yadduka ewange ng'anoonya obuyambi. N'aŋŋamba omwana yatolose. Kati nga bw'omanyi nti boosi ono nti kizibu kyakuba nti kituufu ayogera amazima nti omwana yatolose. Namulemerako ko ne mugamba omwana tayinza kubanga yatolose. Ne mugamba kiki ekiraga nti omwana ono yatolose nga bw'oŋŋamba. Munnange boosi ng'agwa ku footage we owa kamera ng'aggyayo ka vidiyo ng'akampeereza nga kituufu nakyala yayiseemu nga yakyaludde dda emisinde nga yadduse dda. Munnange kati ate nendaba ne ka vidiyo akalala ak'omunnakenya ng'atoloka, nako kansooke nkakuzannyire. Wasichana ambaye walikuwa wanajipanga kutoroka, nafikiri mumeona kitu ambaye inafanyika kwa Makemboi Hinje huko. Ebintu bino byetaaga kumalirira. Okutoloka si kirungi kubanga nabyo biri mu risk. Tulaba abatoloka ne bafiirayo ne bafuna obuzibu, ate nga obuzibu babufunye mu bamaama kiyumba bennyini, oba oluusi gye baba maama kiyumba ono gy'aba bagabye mu biyumba okukola bafunirayo obuzibu. Naye ate oba olaba nga ne wano wooli ewa boosi wo mu butuufu ng'obulamu bugenda, gezaako okusala eggezi lyonna okulaba nti weeyiiya. Ate era mbadde entambulatambula n'ensanga Abannakenya baasituse ne bagenda okutaasa Munnakenya munnaabwe. Bano baabadde batolosi. Omufirisuuti yagenze n'agula Omunnakenya n'amutwala omukolera, naye ku location we baatutte mwana muwala ono kaabadde kattiro. Simanyi ba vidiyo eyo mwagirabyeko. Abannakenya omwana ono mbu bakutuusa muli bakuggyako amasimu na buli kimu. Kati nga bw'omanyi nti mulimu bakadaama abagezi, alabika yabadde alina essimu 2. Era byonna bwe byamutuuseeko n'ategeeza banne n'abagamba mujje ku location eno. Abannakenya ne bagenda ne batandika okkuba oluggi lw'akageti katono bwe kati, ne batandika okkakuba ne mpaka we baluggyeyo munnaabwe, mpaka Omuwarabu we yatadde munnaabwe n'amuta. Era ne bagamba nti kirabika eno location bategetinga Bannakenya bokka, naye nga bwe bakutwalayo bakuttirayo. Era ne balabula Bannakenya bannaabwe nti bannange mubeere beegendereza. Buli mutolosi waali bannange, Mukama Katonda yataasa. Naye tebaba kusituka kugenda, oba omuwala ono taba kuba mugezi kusigaza kasimu n'asobola otegeeza banne ekigenda mu maaso. Ate era ne bano bye yategeezeza tebaba kuba nti ba mutima nti bakwataganira wamu, baali muleseeyo oba osanga n'afa, naye beesitudde mu bungi nga kuliko n'abavubuka ne bagenda ku location eyo ne bakolerawo olutalo ne bakuba oluggi lwa geti ne balusambasamba mpaka Kadaama ye baamusesemye. Munnange Kadaama naawona bw'atyo. Soba mikwano twegendereze. Wonna beera ng'oli mugezi. Kadaama oteekeddwa okuba ng'oli mugezi, ng'olowooleza ku kika kya waggulu, ng'oyiiyiza ku kika kya waggulu kukikwatagana n'obulamu bwo. Oba oli mu contract oba oli mutolosi. Ekyo kye nnyinza okubagamba bamikwano. Naye nga mbadde balabi balungi, Mukama bankumire nnyo, musibe bulungi, mweraba.